Omukolo gw'okujaguza nga bwe giweze emyaka 25 Bukyasa Parish ya St Peter and Paul etandikibwawo gutandise na kitambiro kya misa ekikulembeddwamu Bishop wa Kasana Luweero Paul Ssemwogerere ng'ayambibwako bannaddiini bangi nga bakulembeddwamu bwana mukulu wa Reza Parish Reverend Father John Mervian Mugabo. Bishop Ssemwogerere akubiriza Abakristu okudda eri Mukama newankubadde nga balina ebikyamu bye bakola. Ennaku ezo baatukuba mawulire census yavaamu yalaga nti traditional churches eyaba Church of Uganda ne Catholic Church zigenda zikendeera ku speed yazo ey'abantu baabwe waliwo Ecclesia oba churches ezigenda ziziyitako. Omukolo guno gwetabiddwako abantu bangi ddala okubadde n'abagenyi abayite omubadde minisita omubeezi ow'ebyenjigiriza ebisookerwako Rosemary Nansubuga Senninde ng'ono yeebaziza Abakristu okumusabira n'agwa mu gufo. Era buli wonna wawabeera ekyokuyimusa omulimu gwa Mukama ffe twaniriza bwaniriza kubanga Mukama atukoze ebikulu bingi atuwadde ebirabo bingi. Mu misa eno era babatirizaamu abaana 28 ne bamala omusomo gwa konfirimansiyo n'okusembeza abalala 32. Ebyo nga biri bityo omubaka wa Papa mu Uganda Michael Augustine Broom akubiriza Abakristu okubeera obumu kibasobozesa okutambuza enjiri ya Kristu ejjudde emirembe. Bino abyogeredde ku mukolo ogw'okumwaniriza mu ssaza ly'e Lugazi gy'agenda okumala ennaku 4 nga gubadde ku Ekereziya y'ekisomesa ky'ekiwanga gy'atuukidde. Ayaniziddwa omusumba w'essaza lino Christopher Kakooza ne gwe yaddira mu bigere Bishop Mathias Ssekamanya, abakulembeze b'Ekereziya mu biti eby'enjawulo, mmeeya w'ekibuga Mukono George Kajimu, Abakristu n'abayizi b'amasomero. Agguddewo n'obubaka obukubiriza Abakristu okubeera obumu n'okukola ebyo Papa bye yayogerako bwe yali wano mu mwaka oguwedde. Love the Lord your God with all your mind, with all your soul, with all your heart, with all your strength. Lydia Nakiguli ne Ssenfuma Joseph Innocent bwe bakusakidde eggulire lino okulaba Bukedde TV 1.